kubanga wano constituency ezikola power ezireta government nezijijjako ziri ezo biri era Museveni yazimastaringa n'azinyweza. Esooka Mengo institution esooka eyokubiri Magye Uganda Army oba UPDF ebisigadde tewali kiki omuntu anabeera ne Uganda wano president wano n'okunyweza ekisooka Mengo oba Mengo ekusinga okubala empiki oba owedde oba tulabyeko. Ekyokubiri Magye amagye oba tolina mpiki zigatambuza ofulumye kakati gwe njagala ombuulire kufa bavuganya mwali Museveni ani alina factors ezebbiri nange ngutwaliddemu tewali ate nabandi badde nazo ate bavuma buvumi kati bibyo biwulumbuye bibyo ng'ekipapaali ekivunduvu factors ziri bbiri anaziroota obulungi jjajja mututte. Esooka Mengo ku lwa population eddako Magye ku lw'emmundu. Bw'oba tolina ezo factor bbiri kyovula bajjajja era byeyakola ebyo. Amagye yatandika n'agage be bayita abayeekera Barwejema baani bakagame byatandika nabo nevuga nazimba nekigaziwa yali takikwata sebo yamala kuleeta Mengo emundu yonna yagikuba emundu yonna yagikuba sebo awo Saabataka najja nayingira mu lutalo yamala kuleeta Mengo n'alyoka gguka nakati ali kusufu yanunisa bwanywa akasera bwayitamu kabaka webajogamu awo bwakyalirako noli bwajja eno amanyi ekimuteesa mu power. Wano endiga za Kyagulanyi omufere we bazituusizza. Guno omutego gwe baaleeta ogw'Olivia Lutaaya twabagamba nti ono omukazi Munnalwanda omulaba endabika ye ekyenyi kye ekikula kyonna tewali njawulo na Babbi ow'Emagere muka omufere Bobi Wine. Era bino byonna byali biteeketeeke regime ne Kyagulanyi n'Abanyarwanda be bakodomiive nga mwe muli mukazi we Bobi Wine mwe muli ne Lewis Rubongoya mukodomiiwe ne Katana. Gino emizannyo bagizannya kati baagala zino endiga ezitanalaba kitangaala ezikyali mu kizikiza bazimatize nti gwe bw'oweefiiriza ne weesaadaaka enkoberero ya byonna wadde obuyinza tebutwaliddwa tukyasobola okukompasetinga ne tukuwa bizinesi n'obeera we established. Kino kirekawo eggwanga Uganda, kireka eggwanga mu katyabaga eno it's a real disaster kuba okutoola omutwe ogumu nga gwe mutego kibanga ensowera ogitega kazambi zonna ne zifubutuka ebweru n'ebwera ne zijja ne ziŋŋokera ku kazambi oyo. Kati ono kazambi ono Olivia Lutaaya kazambi ensowera kwe zikuŋŋaanira ne zijja okwa obulwadde ne zigenda okwaffectinga Abannayuganda. Poison zimujja wano kwono Olivia Lutaaya. Bino kati bye baagala ye design empya eya 2026 endiga bazongeremu zikumamu omuliro nti gwe kasita weesaadaaka n'ofiira ku mukulembeze Kyagulanyi wadde bakututte ekitalya n'ekigo ojja kuvaayo okompaseetigibwe obeere ne bizinensi ng'eyo Olivia Lutaaya ekitasoboka. Guno gubadde mutego kudingisa ku Olivia Lutaaya basanyanga gye bali nga tebabakompasetinga
whereby olw'okubasanya si Munnalwanda. Eno muvi y'Abannalwanda abambala eddiba ly'endiga ng'ate misege. Okiwulira kuwuddisa abantu kutwekwekamu. Kati bino Abannayuganda byonna bye baakategedde, bino ebintu ebibeera mu nsi ndala. Lino edduuka baba balikozeeko emikolo. Okiwulira kuba zino ze taxpayer money eziva mu ntuuyo z'Abannayuganda. Ono Kyagulanyi n'akabondo k'Abanyarwanda ne Rugimu mwe bali kwekulaakulanyikiza nga bawuddisa Abannayuganda ku misaayi gy'abantu. Abaana abalala bonna abatalina kakwate ka Bunnalwanda tebasobola bakolera bino. Naye olw'okuba ono alina akakwate Munnalwanda ate ye ali Kilozi ne Babi ke kaakabondo ak'Abannalwanda. Gano amanya muleme kweyinaayina mu Abannayuganda. Musimanyi Olivia Lutaaya ono tabangako Muganda. Mwe baabalagako obusibuko bw'abajjajjaabe. Baabalazeeko nti ava mu kika gundi akabbiro ke kano. Omutuba gwe guno. Ekika kye kino. Naye olw'okuba Abannayuganda temwagala gatta dots na kubuuliriza na kukola research, Museveni wano waatukubidde. Naye ke munaazuukuka ne muba nti munoonyereza nga temukkiriza musege kubeekukumamu nga gwambadde eddiba ly'endiga. Tujja kuba tutuuka ku buwanguzi. Nga bw'olaba nti omulambo ennyanja tegutereka egusesema. Omukulu Josh Katende wasuze otya muganda wange, muli mutya gye muli yonna? Kaakati ono mumbuulize nti Omuganda oba omukyoli oba omulaŋŋo eyawaayo Uganda n'Omunyarwanda agisevinze ani gw'ayinza okgenda naye? Kaakati nno bwe tuba nga mu nsi tukyalinamu embuyabuya z'abantu ng'ebyo. Mubuuze Mayiga Omunyarwanda okuwaayo Kabaka n'Omunyarwanda asevinze Kabaka. Daudi Ocheng yali Muganda, David Ocheng. Ebisiraani bikyali mu nsi. Abantu ng'abo Josh Katende tobatambuzanga. Omukulu Josh Katende wasuze otya muganda wange, muli mutya gye muli yonna? Kaakati ono mumbuulize nti Omuganda oba omukyoli oba omulaŋŋo eyawaayo Uganda n'Omunyarwanda agisevinze ani gw'ayinza okgenda naye? Kaakati nno bwe tuba nga mu nsi tukyalinamu embuyabuya z'abantu ng'ebyo. Mubuuze Mayiga Omunyarwanda okuwaayo Kabaka n'Omunyarwanda asevinze Kabaka. Daudi Ocheng yali Muganda, David Ocheng. Ebisiraani bikyali mu nsi. Abantu ng'abo Josh Katende tobatambuzanga. Sebe omirimu wasuze otya? Bwakedde bulungi? Buganda yaffe eri etya? Tugimisinga nnyo muganda wange. Obusajja obulabbayi bwagitugobamu ensi y'abajjajjaffe. Naye tuluma. Naye kambabuulire. Omusajja oyo ayogedde ebintu ebyo njagadde mbibasindikire muwulirize. Omanyi nze siri munnanfuusi. Owulidde? Bajjajjaffe baatugamba ne gw'ozaala ogumusalira ne gumusinga. Nga gwe jjaaji ne bamuleeta mu kkooti nga yazizza omusango. Ogumusalira mu butereevu bwago ne gumusinga.
ate gwe kennyini n'okwata mu nsawo n'oliwa omusango ogwo gw'omusalidde. Okitegedde? Kakati njagala tutegeeragane. Teri agenda goba batuuse abo abatemu abaasaddaaka abantu e Rwanda n'e Burundi ne baddukira ewaffe ne tubalabirira ate naffe batandise tusalako emitwe. Togenda bagoba mu bufuzi ng'ogenze nabo mu kkuba bululu. Tutegeeragana bulungi ssebo Mirimu. Njagala tutegeeragane kuba ggwe omanyi bulungi. Okay? Mu bintu bino ebitali byagamba simanyi lwaki ate ono omwogerako bubi lwaki omulaba bubi. Si tetulina muntu gwe tulaba bubi. Kati nganze omusajja abeera mu bazungu atababaddeemu eyabajjamu nga ndi tineja ndaba nti omuntu omubi obubi nti oyo ali bulungi asimanyi oba ayagala kufuna kino ayagala kubeera bulungi biki kuba kati mmwe ebyobufuzi by'e Uganda mwabifuula mbu omuntu bw'abeera mu byobufuzi okwo aba amaze ebizibu bye biba biwedde. Tagenda mu bufuzi kulabirira bantu banse baggwanga lya Buganda oba lya Uganda. Agenda eri kufuna bya bugagga kubeera bulungi. Nze kyentunuulidde mu bantu abali mu byobufuzi by'e Uganda awo eby'e Buganda kubanga obufuzi buli Buganda. Awo temunnenya bwe ngamba ebyobufuzi by'e Buganda. Wano mu bazungu omuntu ogenda mu byabufuzi kulabirira banaku. Bali abanaku kubalabirira. Owulidde nabo basobola okufuna kye balya. Ndowooza muno munantegeera. Togenda mu byabufuzi kugaggawala. Kwambala masuuti na kusiba mataayi na kuvuga motoka za bbeeyi. Era wano abazungu tebakukkiriza. Bwe bakizuula nti gwe wagendayo kwerabirira, my friend, they get rid of you immediately. Owulidde? Naye bwe ndaba abantu mbu babalonda genda bo bafune kye balya. Omugenzi Katolubwama yakyogera, yali musajja mutuufu. Omanyi omuntu ne bw'aba mubi waliwo ekintu kyayogera n'olaba ng'ate olumu n'okijjukira. Yagamba nange mumpe ngende ndye. Ebyo wano e Bungereza tebikola. Bw'obanga ogenze kulya wano e Bungereza tebikola. Owulidde? Njagala n'Abannayuganda n'Abaganda mutegeere bino. Toyinza kgenda mu kalulu na dictator. Nze nga muntegeere eyange. Nze obanga akolagana naye mu ngeri emu oba endala undercover. Owulidde? Ssebo mwamiri mu byebyo ebyange siba bulungi. Josh Katende endowooza ate tetugenda gireeta kati ate atusobola bagwa mu buyinza nga tobayina kati londako kimu. Tosobola kugoba batuusi mu buyinza nga tolina batuusi bannaabwe. Josh Katende ebintu bino temubitwala lightly. Already nga n'abatuusi b'otalaba nti batuusi bamayiga baaba omukono gwabwe. Josh Katende Banyarwanda community in Uganda kikumalo kakasa nti toli munna Uganda kati nze mbuuza mukkiriza muli Banyarwanda community in Uganda ewammwe wabaaki era mwasinzira ku kyokusala bakadde baffe emiliyoni namba ne mubasala ne mubamalawo mulowooza naffe mugenda tusala
dabo wekitiibwa wa Buganda omusajja yagamba ekiritta Mmengo kiriva Mmengo abanyanyazi mujjukira abanyanya mujjukira kodi y'abanyanya gye nabagamba now Kayitana atubuulire what happened in 1982 ekyo kyatujjukiza what happened Kayitana mulaba emisango gye balina yensonga lwaki bakola okulaba nga tebavaawo kiva mu kamwa ka Kayitana akulira Abanyarwanda mu Uganda ne Buganda n'emukkiriza akulira Abanyarwanda ku lukiiko lwa Buganda ebyo bye mulaba bye 1 second mukisa kubimanya naye bibaddeyo emyaka 65 naye sitwago zonna ze tubadde ababadde mu sitwago babadde baabadayivatinga nga cuwa Uganda gyenoonyanga cuwa tekwatagana ku bulwadde buluma Uganda eddagala Uganda lyebadde emira libadde terikwatagana na kirwadde kigiruma okutuusa omulembe ogwajja ne gusooka ne gusirika ne gusooka ne gukola kye bayita thara diagnosis investigation problem erirudda wa kiki ekiruma Uganda ekyo twakiteekamu okusiiba n'okusaba twakiteekamu okunoonyereza okwa buli kika n'okubikwasa Katonda n'atuyamba n'atubikkulira kye bayita akabano bajjajjaffe be baafandinga akabano naye atekeeka abamalawo kati nze nnina ekibuuzo okusinziira ku bye boogera Museveni ebyamutwala mu nsiko ne Kayitana gye yayogedde eggulo bamuseveni kiki ekyabatwala mu nsiko ono Kayitana musajja wa Kabaka atuula ku lukiiko lwa Buganda era ali Mmengo atebenkedde Ntende Mmengo ali Mmengo atudde musajja wa Kabaka ku lukiiko olukulu olufuga Buganda yagambye bw'ati wulira bulungi whether they are decision makers. You know the history of Uganda. This is not the first time Uganda declaring Banyarwanda stateless on non-Ugandans. In 82, Obote regime attempted, and you know what happened. We are very confident. What happened? Kati ekyo kye tuba tusookako owulira bwe beerwana okutusala Museveni bagamba ekyabatwala mu nsiko kubanga Obote yabba obululu bwa DP Kayitana agamba ekyabatwala mu nsiko Obote kwogera ku Banyarwanda Obote kwogera ku Banyarwanda nti si Bannayuganda kyekyayiwa omusaayi mu Uganda akabano ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama kiki ekyasipakinga olutalo lwa 1982 lwali lwaki Kayitana yababuulira amazima kati ebirala byonna byali byakwekwasa si bituufu Museveni yagamba ne bwe yandibadde Amini ne bwe yandikoze obulungi Obote ne bwe yandikoze obulungi baali bakubakuba
bannaffe ne balwanya byonna ne bafandinga ne bamala ne babasitula ne babaleeta ne mu mutima gwa Buganda wakati ku lukiiko lwa Buganda. Ye tatya kukyogera naye ffe bwe tukyogera nga bagamba ffe tuli babi abakyogera nga kigambye nti Banyarwanda community in Uganda. Sebo gwe muganda wange ebyo bimwogera ffe tetujja kubikkiririzaamu. Owulya mwana wa ssebo omutuusi tatondanga bantu people, you know what I mean? Omutuusi tatondanga bantu people, okay? Bwe baba nga bajja ne tubasenza era bategeere nti we can get rid of them bwe tuba twagadde ng'ekiseera kituuse. Bwe tuba nga ffe tetwagenda kusenga waabwe nga be bajja ne basenga ewaffe, we can get rid of them, my friend. You know what I mean? Be good. Akume. Muto wange Shabani nkulamusiza webale nnyo bali eddala kuteesa. Ensonga eno ey'Abanyarwanda twagyogeramu balina categories ez'enjawulo. Era ndowooza ngenda kuwalirizibwa kandeete kuba Brenda yansaba nensomesa mu programu yange eri Buganda gyevudde ne gyeraga nenyinyonnyola buli kintu kyonna ng'ate kibeesinga ku facts. Ekizibu kya Uganda, Museveni kye kizibu kya Uganda. Mwami Museveni kye kizibu kya Uganda kuba eggwanga lya Uganda yalifuula ng'erirye, yalifuula ng'amakaage, akola ebintu kifuula nnenge, amateeka g'ensi yonna tagagoberera, amateeka agafuga abanoonyi b'obubudamu tagagoberera, bannansi tabawa respect, akozesa ensimbi z'omuzo. Museveni ta respectinga kintu kyonna. Lwaki abantu bakyawa Abanyarwanda bano? Kubanga mu Uganda mulimu amawanga mangi abanoonya obubudamu. Lwaki abantu bano abanoonya obubudamu, Abanarwanda, Abasudaani, mulimu Abayindi abakomyawo ng'ate Idi Amin yabasasula. Lwaki abantu bakyawa nnyo eggwanga ly'Abanyarwanda? Lwa nsonga nti Abanyarwanda ng'era bw'omanyi bwe bagamba nti Abazungu bagamba nti no one rotten potato can destroy the whole bag. Akamonda akamu akavunze kasobola okuvunza ensawo yonna ebadde tevunze. Abaganda ne bagamba nti nno mulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika. Museveni ayingiza Abanyarwanda naddala abo abalaalo. Ngenda kuleeta breaking news, nkirinako evidence. Abanyarwanda abo abalaalo n'abawe muntu. Mukulu Museveni ekintu kyakola kikyamu era batugamba ategeka genocide. Kati Abanyarwanda abo baawe emmundu ne bakaalakaala n'emmundu ne bagenda ne bookipayinga ettaka ly'abantu. Abantu abo be baleese emitawaana n'okukyayisa abantu abalala, Abanyarwanda abalala batalina bizibu. Okitegeera? Kyova olaba twetaaga amateeka. Amateeka geetaagisa okugagoberera. Abanyarwanda bonna bwe tunaabanga tututte obuyinza kino nkiddamu. Bonna balina kuddamu kusaba bupya. Abanyarwanda bonna ng'amateeka amalala bwe gagoberera. There is no way gye bakulonda ogamba mbu baakulonda obwa pulezidenti naye n'otiitibya Abanyarwanda bano n'obaleeta n'oddira Abanyarwanda ne bayingira mu ggwanga ID ne bazisanga bino by'omulaba bibalimbalimba babalimbalimba mbu nno simanya ati bagenda bawa passport simanya biki bya bulimba. Those are propaganda. Abanyarwanda, Abayindi, Abasudaani, abamu nze mbalina mikwano gyange bagenda okuyingira. Olulala nali ngenda China, ngenda okulaba omusajja mu China. Tutuuse twali ku kisaawe ekyoba tutuuse Shanghai
ng'omusajja ajja akatabo ka Uganda tasobola na kwogera na lulimi na lumu olw'eggwanga erya Uganda. Si Banyarwanda bokka naye olw'okuba nti Abanyarwanda balina ebikolwa ebikyamu bana Museveni bamala gayingiza n'abawa emmundu n'abawa ne bagenda ne bookupayinga amataka g'abantu ne bagurabinga amataka g'abantu balundireko ente. Museveni created notorious gangs. Museveni yateekawo byebitongole ebyo simanya biseemwayi iso simanya eso. Banyarwanda be bajjuddemu bali mu kutulugunya bannansi. Kakati kino tokinenyeza abantu ku sportinga nti eggwanga ly'Abanyarwanda. Naye nga wali Abanyarwanda abalungi. Okiwulira? Abanyarwanda abalungi bana ababi babakyayisiza batukyayisiza ne Banyarwanda babaali abalungi. Mwe bali. Ne bajja wabeerawo ka gurupu k'Abanyarwanda kana akabano ngono muvubuka ono bano kitaawe yali wa UPC Masaka yali mu Bwambega nga batulugunya abantu ali awo ayogera nja creating M23 ewani ku ttaka lyani Tumbavu ako kagashumba. Bw'oba ogenze ku ttaka ly'abantu mu nsi respecting bannansi leka kuddaawo kuvumaavuma bannansi ne weefula okuba mu gwosinga. N'olwekyo muganange Shabani nze kye ŋŋamba Abanyarwanda abeeyisa obubi tujja kubanoonya, nze nkyogera sikirumamu. Era Abanyarwanda abeeyisa obubi mwe abali mu bitongole ebyo simanya seemwayi iso eso ababadde batulugunya abantu all along muli spotted. Era batunaabanga tututte eggwanga tujja kubanoonya. Abanyarwanda abalungi tujja kusigala nabo. Okitegeera? Naye mmwe abatulugunya abantu mmwe n'okujoogajoga bannansi nammwe abawamba ettaka ly'abantu ate mbasekeredde mujja tubuulira gye mwalijja. Bino si byakusaaga. Olutalo olw'okuggyako Museveni luli imminent. Very soon, you watch. Baganda bange abampuliriza kansubire mwenna beekumira ku mukutu guno muli bulungi nti point omusajja zaayogedde zonna Museveni tolowooza nti agugona amagezi ge. Oyo Museveni eyajja awo ne waffe mu Buganda bwe yava Mwankole ne bamugoba ne bamugamba tuleetayo n'olutalo. Naye Abaganda baaliwo ebiseera ebyo olw'okubanga basinga obungi baali banoonya byanfuna tebaasobola kukiraba nti singa tebaamala kutunuulamu n'omusajja gwe tuwagira Museveni asibuka musiga ki asibuka wa. Ekitegeera balekawo abasajja nga Nkwanga ne Kayiira wabula ne bagenda ne Museveni omusajja omugwira mu Eritrea omu Ethiopia maama we Munyarwanda. Naye ekyo kyogeramu nti nkyogerako otya nti nkyogerako bwe nti ŋŋanza omu nti singa baatunuulirira ewala ne beezimbira eggye eryabwe nga bw'olaba eggye eryazimbibwa mu South Lebanon eriyitibwa Hezbollah lwakubanga eggye lino nga lyakazimbibwa bwe lyazimbibwa basooka kuzimba PLO eyasookayo mu South Lebanon nga bakubagana ebyasi ne binyooka. Naye olw'okubanga nti abo baali ba Palestine be baatandika Iran n'ekiraba nga ebiseera ebyo ate mu 1982 lwakubanga olutalo lwatandika okubindabinda mu 70s endi ya 70 awo ate mu endi ya 70 awo yatola Khomeini yali atudde France nga bamulemesezza ensi ye Iran we yalabira n'ategeera nti abasajja bano Abayisirayiri
ng'ate yabalaba dda ndowooza mu 1948 n'agamba nti bwe tudda ne twebaka ne tuleka ono kyova olaba nti ono kabaka wa Iran yalinga bwolaba Muwenda Mutebi ye yakola ki yawa abazungu kwegazaanyiriza mu ggwanga kati Muwenda Mutebi naye yawa Abaganda okukola ki yawa abagwira okwegazaanyiza mu ggwanga bonna ng'abo abazungu ba Museveni baani ye yabawa okukola ki okwegazaanya naye nga singa bano abasajja bakitegeera nga bankwanga naye abasinga obungi oba kiki oba mandwa ze ziba zibawugudde simanyi emitwe ne giwuguka tebaalemera ku nsonga lwakuba Fedemu yali erina eggye erisobola okutwala Museveni nga kaguddeyo era singa bakitegeera nti kino kikigenda mu maaso nkwanga Kayiira bandibadde bali guluupinga mu kibuga Kampala ne batandika okunoonya ba Museveni akakundi kaabwe akana akaba Museveni bonna n'abantu abo bonna be banditunuddemu bandirabyeyo abaana Abaganda abali mu nsiko naddala sayidi za Museveni nti basajja ki ab'amaanyi nti mwalimu Museveni Rijema Bakategaya Salimu Sale bonna abo naddala abo abantu abamu abaali beefuula nti bava mu West ne bategeera abantu abo abaali bajjidde mu ggye eryo Mugisha Muntu ono ye mulina okumulabira ddala nti musajja y'omu ku aleeta embeera embi wano ewaffe mu Buganda n'okuleetawo ebintu ebitukoleddwako mu nkola embi wano ewaffe mu Buganda naye nga n'ekirala nti singa bakitegeera amapeesa gano gonna gano agaaliwo ago bandigakutte banditandise kugakwata nga bajjawo limu mpaka gonna bwe bandigamazeewo naye baddamu ebyokuteeseganya tebikola ebyokuteeseganya osooka kuteekawo resistance n'omuggo ng'oguyina mu ngalo awo guba gukola naye kasita owumuza omuggo buli kimu kiba kikoze kikulemye kati Kayiira n'enkwanga bawumuza omuggo gwe gwandibadde gukola bo bandibadde beebuuza ne bagamba naye ono omusajja yaliwo ku mulembe gw'Obote yazaalibwa luddawa ebyo byonna ne basooka badda mu Baganda abaali bamanyi ensonga ti ono omusajja wano mumumanyiiwo nti nedda nga tulina kukola ki kumukuba bukubi mpaka ne basooka bamuggyako abasajja abaali bamukoze eki abaali bamugize nti tetugenda kukkiriza noono zaffe kufa wano kyebandibadde balemerako tetugenda kukkiriza noono zaffe kufa omusajja byayogedde byonna bituufu naye ate si bipya era Abaganda abayingira mu ggye lya Museveni nabo kye baali bawulubirira okuzimba eggye lya Buganda ne intelligence ya Buganda nga bali mu magye ga Museveni naye Museveni kye bataategeera nti Museveni ye already abazungu baali bamuliiriddemu nti Abaganda tobakkiriza kubeera mu magye go nga bangi omuzungu buli kimu kyonna kyamuli mu kamera nti ani ajja temubeeramu akabondo k'Abaganda olina okubajjamu era Museveni kye yakola akubanga Museveni yatandika okutta Abaganda from wano ng'abateekamu okutya ebyokutta Abaganda Museveni si yabisoose abazungu baabikola dda abazungu bwe basooka okukola omulimu gw'okutta Abaganda okusookera ddala okitegeera naye kati abantu abasinga obungi ebyo byonna kati tubimanyi era singa tuba tuyingidde olutabaalo tuba tutegeera naddala kikyo ekyokukola ekyokutambuza naye nga abazungu baali bakimanyi nti ono Museveni teyali mugwira kwe kumukwasa eggwanga era bw'olaba eggwanga alijuziza Eritrea ba Ethiopia ba Somali kati be balina be bagoba abantu ku mataka be batta abantu kati baleetamu bano ab'ebijambiya ng'omusajja gwe bakwatidde mu paaka ng'alina ejjambiya 2 ziriko omusaayi
ng'alina n'emmundu magazini 2. Abantu bano Museveni abata ne bakola ki? Tebalina mateeka gabakwata wabula ne batambula n'ebissi byonna mu Kampala. Kati bo balina n'amaanyi n'okusinga owa poliisi. Oyo w'ekijambiya ogolaba ng'alina ne magazini 2 ku mmundu asobola okulumba owa poliisi gwe balaba nti takola mirimu bulungi nga Museveni bwe yandiyagadde ne bamusanjaga. Oba okukozesa n'emmundu ne bamutta. Kitegeera kati nabo bazanyira muli. Ekintu ekyo si omusajja kyayogeddeku nange nakyogerako dda nabagamba nti Museveni alina gavumenti 3 z'afugisa naye abantu abamu olwokubanga nti obuwongo abamu tebutegeera. Museveni alina gavumenti 3 akozesa eno y'Abanyarwanda naye ng'Abanyarwanda tenaba abakozesa bukozesa lwakubanga ettaka lyabwe already lyabbibwa Abazungu. Kagame yali wadda mu Bazungu lwakuba ye agezaako kuzimba kintu kya Rwanda ebeere nga bw'olaba Isirairi mu Great Lake Region ne mu East Africa nga ye y'amaanyi nga yeebeera yeyina omuggo ogukuba buli muntu w'enteegateega atakoze eki azanyira azanyira mu luguudo. Kagame nga yalina omuggo ogwo naye nabo Abanyarwanda batiitiizi si bakubi ba byasi nga bw'olaba Abayisirayiri nabo si bakubi ba byasi. Bw'obasindika mu kkuba ebyasi bakubira mu ddakiika 2 nga badduse dda. Kyekimu ne Museveni naye just twakubanga yaddira ssente za tribes 15 ezikola Uganda ziizo azanyisa kola ki okulaba nti asanyaawo tribes zino zonna naye singa abantu bonna bamala okukitegeera nga ffe abamu bwe tukimanyi Museveni tayinza kusuula wadde n'olunaku n'olumu aba yagenze lwakuba Museveni si mulwanyi si mukubi wa byasi naye abaana singa omuteekako abaana ne bamutandika omutambulirako ddakiika 2 baba bamugobye. Golooza lwaki akyusakyusa amagye n'abawumuza abasirikale akimanyi nti basobola okumuggyako basobola okuzimba ejje lisobola okuggyako Museveni naye tujja kuwuliza. Basinaba kwogera ku nsonga y'abanaffe bano Abanyarwanda njagala tukube entatuddeyo ate e Rwanda eri ewaabwe gye baava. Abanyarwanda eggwanga lya Rwanda lirimu amawanga 3 agamanyiddwa obulungi. Lirimu eggwanga ery'Abahutu, lirimu n'eggwanga ery'Abatwa, gattako n'eggwanga ery'Abatuusi. Abahutu n'Abatwa balumiriza Abatuusi nti Abatuusi bajja buzzi si be bannannyini nsi. Nkiddemu mukiwulire. Abahutu n'Abatwa balumiriza Abatuusi nti bajja buzzi mu ggwanga lyabwe ne babafutubbalako ne bafuuka ba Kabaka ne beefuula okuba nti be bannannyini nsi eyo. Kale nno abantu abo baatandika okusojjagana mirembe giri egyasooka. Olutalo olw'okutandika okusojjagana ebyafaayo biraga nti baatandika okusojjagana mu mwaka ogwali 1946 nga Ssematalo owookubiri ow'ensi yonna aggwaako. Abahutu n'Abatuusi bano baatandika okukubagana nga Abatuusi babalumiriza nti obujoozi balina bungi nnyo nti ate ng'era si be bannannyini nsi. Kale nno omwaka ogwo ogwa 1945-46 Abatuusi batandika okukubagana empawa naye ng'era eri emabega okuviira ddala mu mwaka gwa 1913 okutuuka awo mu 15 era baali batandise okusojjagana ne muliraanwa ng'asobola okusojjagana ne muliraanwa munne. Abamu ne batandika n'okuteekamu abaana baabwe emitima tojja kuwasa mu
muwala waffe, tojja kufumbirwa muwala waffe. Era kirowoozeka nti eggwanga ly'Abatuusi Abahutu babalumiriza nti lye lireeta n'ekigambo ky'okuba nti bo tebakwatwako, towasa muwala waabwe era tofumbirwa muwala waabwe. Ate bo abasajja mbwe ate bo baddembe okujja ne baagala kwegamba ne basojjagana, ensojjagana eyo neviiramu okuba nti nno baali tebakwatagana. Kale nno njagadde okukuwa flashback entono ennyo, nkole ne comparison oba nkole ne illustration ku nsonga eno ey'okuba nti nno Abanyarwanda bano batandiikiriza okujja mu Buganda. Abanyarwanda Abahutu olw'okuba si be baali bafuga ebiseera ebyo, si be baalina obwakabaka, Abahutu batandiikiriza bawulira nti Buganda ekonome oba ebyobusuubuzi, eggwanga ly'e Buganda lirina ebyenfuna eby'amaanyi. Kale nno ne baga nti tetujja kubeera wano mu ggwanga wano e Rwanda, kubanga wano e Rwanda si ffe tuli mu buyinza, katugende e Buganda twekolere ku nsimbi. Kale nno okuviira ddala mu mwaka gwa 1919 1920 Abanyarwanda bano basimbula, batandiikiriza okusimbula ebigere bava e Rwanda, batambuza bigere. Abanyarwanda bano baatambulanga mu Kirindi, naye baabuyogayoga bakulosinze bayise Mwankole. Kati nno wano okutuuka wano Mwankole nga bwe twalaba ku mulindi ogwayita, Abanyarwanda bangi nnyo bambi tebaasumattuka. Jjukira National Park eyo ndoza bagiyita Mburo National Park, mu bitundu ebyo ebiyitibwa Neekongolera. Mu Neekongolera awo baafiirawo baali bangi nnyo, ensolo nnyingi zaabalya. Abaasumattuka bo ne batuuka eno e Buganda, era mu lutabaalo olwo olw'okuliibwa ensolo we waava n'eŋŋombe eno Kiramujjanyi. Nabuuzaako ku bannange Abanyarwanda mbu kitegeeza nti kimumize baabakazaako erinnya eŋŋombe eya Kiramujjanyi kitegeeza nti kimumize. Bwe ziti ensolo enkambwe zaamira abantu bano Abanyarwanda bangi nnyo, tebaasumattuka. Lutabaalo lwakubeera lwakuyingira Buganda okujja okwekolera ku nsimbi, abantu bangi nnyo baafa. Kale nno bwe batuuka eno e Buganda, olw'okuba wano mu Buganda baali baaniriza buli omu, abasinga obungi baayingira mu Buganda nga tebalina we batuukira, naye olw'okuba Abaganda balina hospitality, balina okwaniriza okulungi, okwaniriza okujjudde ettendo, baabaaniriza ne batandika okubakolera, era olulimi mpola mpola ne bagenda nga balumanya Oluganda luba lwangu nnyo, era ne batandika okupakasa, era bwe batyo ne beekolera ensimbi. Abamu ne bafuna ensimbi, abamu ne basalawo okuddayo, abalala ne babeera nti basigadde wano mu Buganda akantu kawanvuyeemu. Waliwo Abanyarwanda abalala abaayingira nga tebatambuza bigere, abaayingira mu Buganda nga tebatambuza bigere. Abo nno baateekinganga advantage olw'ensonga nti Abayindi ababiri abaali balima ebikajjo, Madivaani ne Metta, abo nno bwe baayingira mu ggwanga lya Uganda baayingira nnyo mu byobusuubuzi, naye baalina emmotoka ey'ekika kya loole. Kati mu mwaka ogwo okuviira ddala mu mwaka gwa 1915 okutuukira ddala mu 1921, emmotoka eyo yalina ekyobugagga eky'omu ttaka
ekyayitibwanga tin ekyobugagga ekyo baakijjanga mu bitundu by'ekigezi eyo mu Kabaale. Kakati baanonangayo oluusi baagendanga ne batwalayo ppamba ate nga bakomyawo ekyobugagga ekyo nno baakikolangamu endebe. Simanyi oba bwe njogera endebe muzitegeera naddala mu abaana abakyali abato. Endebe nno zino mwe baakolanga containers oba kati bwe wandiise ebidomola naye nga bya byuma byefaananyirizaamu ebyuma. Kati n'ebyo mwe baateekanga butto, amafuta n'ebintu ebirala bwe bityo. Kati nno ekyobugagga kye baakolangamu oba raw material gye baakolangamu ekintu ekyo baagijjanga mu bitundu by'e Kabaale, era e Kabaale eyo nga loole egendayo nnyo ate ne bwe yakomangawo n'ekomyawo abantu abaali Abanyarwanda abaali bamaze okusupootinga nti ebikonomi ya Uganda oba ya Buganda ekula nnyo nga baagala okujja okwekolera ku nsimbi. Abo nno nabo baayingira baali bangi nnyo era nabo baagendanga butereevu. Buganda teyalina miziziko giri awo ku nsonga z'abantu bano abajjanga okukola okwekolera ensimbi. Buganda ku lukalu lwa Africa ly'eggwanga lyokka eritaalina miziziko era eritaagaananga bantu kuyingira mu nsi yaayo. Buganda emanyiddwa nnyo ng'abantu ngambye abalina okwaniriza okujjudde ettendo. Amateeka agaali mu Buganda gaali gafevalinga buli mugwira okuyingira, kubanga Abaganda baawa n'abatali batuuze obubudamu ne babeera nga bakola emirimu. Omupakasi bwe yajjanga okupakasa yaweebwanga omulimu ogwamuweebwanga n'alima, ate oluusi nga babawa ne bwe bagenda okuzimba ennyumba zaabwe. Kale nno ne babeera nga bazze okupakasa naye nga balinga abali ewaabwe awaka. Abanyarwanda bano abaasooka abe mbagambye lyali eggwanga ly'Abahutu n'Abatwa, okuba nti baali badduse okunyigirizibwa okwali kwe baali balumiriza bannaabwe Abatuusi, nti babanyigiriza naddala mu byenfuna, naddala mu kubakozesa emirimu egy'okukakaalukana. Kale nno baasalawo ne bagamba mu kifo ky'okukolera nga bali bannaffe Abatuusi nga tubakolera nga tetubatuwa nsimbi, katugende e Buganda tukwakiri tukole naye nga tusuubira nti nno tujja kufunayo ekikulira amagala eddiba. Bwe bati Abanyarwanda bano baakola ensimbi zaali nnyingi nnyo mu Buganda, era abamu baasalawo okuddayo. Mu kuddayo oluusi nga baasalangawo okutambuza ebigere era nga bwe bajja, naye nga n'ensomosa y'ensimbi zaabwe, kubanga wabeerangawo abantu ababi abaabateeganga oluusi ne babaggyako ensimbi zino. Kale nno baasala amagezi gaali mangi nnyo, nga empale ze bambala zaali za biraka era nga n'ebiraka bino baabitunzanga ngalo. Kati mu kutunga ebiraka muno baatungirangamu ensimbi zaabwe mu biraka muno. Oli n'ayambala empale naye ng'ejjudde ensimbi, naye gwe amulaba ng'olaba ng'ayambadde biraka. Kale nno ekyo nakyo kyabayamba nnyo okusomosa ensimbi zaabwe. Kale nno abamu ate tebaasumattukanga ate mu maddayo ku nsonga y'ensolo zizi ze twayogedde, kuba ensolo zaali tezinnaba kutandika kuyiggibwa olw'ensonga nti eggwanga oba Obwakabaka bwa Nkole bwali tebufaayo nnyo ku nsonga eno ey'okuyigganya ensolo zino, ate nga n'ebyokuweesa baali tebabimanya. Ate ng'eno ewaffe mu Buganda, kubanga nga bwe nabagamba nti Omuzungu agenda okujja mu Buganda, amasasa mangi nnyo gaali gakola kiwonnawadda mu Buganda. Bajjajjaffe baali baweesa emmundu
era gavumenti ya Buganda omuzungu agenda okujja nga gavumenti ya Uganda n'eggye lyayo erya Kyambalango balina emmundu 1000 nga tutaddeeko nnyumba zaffe kubanga n'ennyumba zaffe buli nnyumba yabeeranga n'emmundu mu buli maka gabeeranga n'emmundu nga bino ekyokulwanyisa kino kyakwerinda olwokuba nti obugagga bwali butandise okubuna buli wamu nga buli nnyumba ey'Omuganda erimu obugagga obw'ensibo. Abaganda buli nnyumba yabeeranga etunda emmwanyi era ng'etunda n'eppamba era nga muvaamu ensimbi nnyingi akantu kawanvu. Kale nno Abanyarwanda bano abamu Abahutu bo baasalawo okusigala, abalala ne baddayo. Kakati omwaka gwali gwa 1956. Omwaka ogwo gwa 1956, 57, 58, Kajjampoli n'atandika okubalagala mu bbwa kutuukira ddala za 59. Abahutu baatandika okutabukira Abatuusi era ne babavunaana nti babajooza ekimala. Abahutu bwe batabukira Abatuusi nti babajooza ekimala, babagamba musaaga wano temujja kubeerawo. Era ne batandika okuttiŋŋana okubi ennyo. Awo nno we tuwulirira n'ennyonyi eyayitibwanga kajugujugu. Kajugujugu n'efuuka kajugujugu. Kajugujugu eyo kye yakola Abatuusi yabasalako emitwe ne Mungu n'Ampataabaali. Abatuusi baatandika okubuna emiwabo n'ejjoogo lye baabagambanga lye baalina nalyo ne balifutubbalako era Omuhutu n'abafufuggaza okwekanga nga abaana n'abazzukulu Abatuusi babunye emiwabo. Tebaayina wakudda, baalina kuddukira mu ggwanga eriyitibwa Uganda. Kakati omukyala ono Brenda yambuuzizza ekibuuzo, kampusi zaali luddawa. Ssematalo owookubiri bwaggwa omwaka gwali gwa 1947. Amawanga ga United Nations, amawanga gonna gaatuula ne gakola ekibiina kya United Nations era United Nations eyo n'eteekawo amateeka agafuga abagwira oba abanoonyi b'obubudamu. Okusinziira ku ssematalo owookubiri oyo alaga bulungi Abaju oba Abayisirayiri engeri gye baabonyaabonyezebwamu Hitler, era weewaavu okuteekawo amateeka gano amakakali oba amateeka agasobola okuprotekitinga abanoonyi b'obubudamu. Kale nno omwaka ogwo gwa 1947 buli ggwanga lyonna ery'ensi lyali lisayiniize oba lyali likwasibwako ku nsonga eno ey'okuba nti ensonga y'abanoonyi b'obubudamu ebakwatako. Kale nno omwaka ogwo gwa 1900 we twogedde nti Abatuusi batandika okubakuba mu mwaka gwa 1956, 57, 58, 59, kajugujugu n'eryoka ebakolako ne basawako emitwe bambi ne babona emiwabo okukkakkana ng'abamu baddukidde wano mu ggwanga lino erya Uganda. Baateekawo kampusi zaali 2. United Nations yateekawo kampu emu yabeeranga Nakivale. Mpulira kampu eyo Museveni yagiggyawo era yaddira ensimbi y'omusolo n'azimbira abanoonyi b'obubudamu bonna, n'abazimbira naddala abava mu bitundu ebyo ebya Rwanda, era ekibuga n'akifuula kibuga era kampusi tezikyaliyo nti abasinga obungi kampusi zino bazibeeramu ng'era basasulwa n'ensimbi empitirivu ennyo ezisinga n'ez'abannansi. Kale nno okuzzaako emabega katono gwe Brenda yambuuza ebibuuzo bino nti batandika okuyingira
Abanyarwanda bano abajja mu kampusi bebateeka mu kampusi zaali 2, emu yabeeranga Nakivale, endala yabeeranga mu bitundu eby'Ettoolo eyo. Era abantu bangi abali mu kampu eyo ey'Ettoolo tulaba nti abamu baavaamu ne bafuuka n'abakulembeze ab'ebitundu, abalala ne bayingira amagye. Ndoza mu odi eddako ngenda babuulira ensonga lwaki Milton Obote yaleeta emiteeru gyonna egy'okugenda okuwanuuza ng'ayagala okwenoonyeza ebibye bye beenoonyeza. Kubanga jjukira abatuusi bano abaali mu kampu baali tebalina bwakudda, era ng'omuntu yenna asobola okugenda n'abagamba n'abakozesa mu bintu ebitali bimu. Akati jjukira wali kanzireko emabega katono, jjukira nti bino ebyakajugujugu byali tebinnaba kujja. Waabeerangawo abatuusi n'abatwa oba n'abantu kinnoomu oba abahutu abaddukanga mu ggwanga erya Rwanda. Nkiddemu okiwulire, waabeerangawo abantu abaddukanga mu ggwanga lya Rwanda olw'emisango emimu gye baali bazizza, oluusi nga balina ebintu byabwe famire zikuubagana. Kale nno wano abantu abajja kinnoomu mwe mwali maama wa Mwami Museveni, omukyalo oyo yayitibwanga Kokondeka. Oyo nno naye yadduka najja n'atandika ndoza okubeera mu gundi eyo. Kale nno bwe yajja n'ajja n'asanga bwaddukanga eri e Rwanda ng'olina abantu bo connection, tewaali mateeka gali awo nti bayinza okukukugira ennyo olw'ensonga nti nno nga bwe tugambye nti mu Buganda waaliwo ne hospitality, ate n'obwakabaka obwali buliraanye Buganda nabwo nga bukoppa bwaniriza, tugambe nga Ankole yasobolanga okwaniriza abantu abatali bamu abaali abanoonya obubudamu oba abalina ebizibu oba abaagala okutandika obulamu mu ggwanga lino Uganda. Akantu kawanvu yeemu. Kakati Milton Obote wali katuddeko emabega mu 1962 gavumenti ya Bungereza bw'ekola omukago ne gavumenti ya Buganda, nga gavumenti ya Buganda gye bagenda okuzimbirako eggwanga Uganda. Kino ekintu nkyogedde emirundi mingi. Gavumenti ya Bungereza yakola omukago ng'esaba Buganda eteekewo etandike na gavumenti ya Buganda nga yennakazadde okuteekawo eggwanga. Gavumenti ya Bungereza yayagala mbu n'ebitundu ebirala nabyo bikule nga Buganda bwe yali, nga ne bakola n'ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kyavaamu constitution yennyini eyayitibwanga constitutional monarch, ng'obwakabaka bulina okusigalawo nga ne gavumenti ya Buganda erina okusigalawo, naye nga buli kitundu baayagala okukikuza oba kye twandiyise federal system. Naye kano kaali kakodyo k'Abazungu okulaba nti Abaganda babafeebya, era twesanga bwesanzi nga akatego kaabwe tukaguddemu. Bwetyo Buganda eryali ekkubo ery'okusaanyaawo eggwanga lya Buganda. Mu constitution eya 1962, njagala kuddamu omuwala ono Brenda ategeere bulungi ebintu bye njogera, nziremu ne ku bibuuzo bye bye yabuuzizza. Mu 1962 constitution eyakolebwa eyakola Uganda, oba endagaano eyakolebwa gavumenti ya Bungereza n'eya Buganda n'eteekebwako emikono. Queen wa Bungereza n'ateekako omukono ne Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteesa n'ateekako omukono. Mulimu akawaayiro kano, njagala owulirize bulungi Brenda oba ompulira. Akawaayiro kano kagamba nti omugwira yenna
tajja kufuna butuuze bwansi eyitibwa Buganda. Era abo abanaafuukanga abatuuze ba Uganda bajja kuvanga mu bitundu oba mu mawanga agakoze eggwanga lya Buganda. Oba ontegeera bulungi? Agakoze eggwanga lya Uganda. Amawanga ago gamanyiddwa bulungi, amawanga gali 15 agakola eggwanga lya Uganda, naye nga bonna bazimbira ku Buganda. N'olwekyo abagwira bonna abaali mu camps oba mu refugee camps bonna Obote yabakozesa n'abayingiza ebitongole bino, naye tiyabawa butuuze. Milton Obote tiyabawa butuuze, era kyova olaba nga Milton Obote yalangiranga Museveni nti tosobola kubeera mutuuze, era kyokyo lwaki yamunyooma, era ng'agamba nti Museveni wayita mu kadirisa. Ebintu bino Milton Obote yabyogera, era ndowooza bwe naba mpeereza audio zino mu mikutu egitali gimu nja kubateerako amaloboozi ga Milton Obote mugawulire. Kale no mu constitution eya Uganda eya 1962 mwalimu akawaayiro nti abagwira bonna abayingira mu ggwanga lya Uganda tebajja kufuukanga batuuze n'abaana baabwe be bazaala. Kale nno olw'okuba tewaali mateeka g'amaanyi mu ggwanga lya Buganda, abantu baabeerangamu ne bakola emirimu gyabwe nga tewali abakwatako, tewali yabafangako, ate nga n'Abanyarwanda abaabeerangawo mu biseera ebyo oba Abanyarwanda b'eggwanga ly'Abahutu abajjanga okupakasa n'abatwa baagonderanga amateeka ga Buganda agaaliwo, ne gavumenti ya Ssaabasajja nga n'emisolo bagisasula bulungi, ate n'abamu ne bafuukira ddala abatuuze abalungi nga baweereddwa n'ebibanja, babaweebwanga ebibanja eri ku nsalosalo, okubeera nti nno Abaganda bayagalanga nnyo ebibanja byabwe bino olw'obugimu obwabeerangako, naye ng'era bagira bakwatibwa ekisa ne bawa abantu bano abajjanga okupakasa ne bagamba mubizimbe eyo mubeere eyo. Era abantu bangi nnyo baakomangawo okuva eri e Rwanda ne bamanya nti bagenda waani, nti bagenda wa Kasujja, ne bajja n'abantu baabwe ne batandika okupakasa nga tiwali abakuba ku mukono. Mu nsonga eyo ndowooza Brenda nkunnyonnyodde, olina ekibuuzo kye wabuuza, ndowooza oba ekibuuzo ekyo nkizzeemu, nti abo abaayingira mu 1992 abo bo baggwawa. Ndowooza ekyo ekibuuzo nkizzeemu banyongera okukikkaatiriza. Abaayingira mu 1902 constitution eno eya 1962 era ebakwatiramu, bweba tebakwatiddeemu etteeka liri erya refugee status erya United Nations ate nalyo libakwata, olw'ensonga nti ebintu Milton Obote yabikola gadibenga lye, kubanga waliwo amawanga, kisinziira eggwanga gy'oli. Ndowooza bwe nti wemma nkyogera, kisinziira eggwanga gy'oli, eggwanga ly'obeeramu ligenda kuwa tugeze lirina amateeka agaabwe, kakati baba bakolagana ne international law eya United Nations. International law eya United Nations netuula ne gavumenti eyo ne basalawo status ki gye balina okuwa akantu kawanvu yeemu. Brenda ogenda kunsonyiwa nno, ekibuuzo kyo oba nkizzeemu? Ekibuuzo kyo nkizzeemu. Kakati odiyo eno ndowooza yegenda okusembayo, nkoze odiyo nnyingi olwaleero okusobola okuttanya ku nsonga zino, kyemmanyi zijja ku onooba oli awo ziyinza okuyambako. Kakati omwaka abantu bano Abanyarwanda abaayingira before mu 1920 betugambye bali abajjanga obuzzi
nga bwe tulabye mu myaka egyo Abaganda tebaalina miziziko giri awo gy'amaanyi kubanga baatuuka n'okubawa ebibanja ne babeera ku bibanja byabwe ne bazimba okwo abamu ne babawa ne bayingira n'ebika byaffe abalala oli bwe yajjanga n'abeera nga wangeye ne weesanga nga abaana batuumiddwa amannya ag'ekika ky'engeye. Kyova olaba oyinza okusanga eggwanga erimu ery'Abanyarwanda abamu ng'abamu beddira ngeye, maama y'omu taata y'omu, abamu beddira ngeye, abalala beddira mmamba, abaddala kugamba that hospitality yo yajja nga ffe twalina buzibu nnyo n'abantu bano ate tewali na mateeka ago nga bw'olaba kati amateeka agasangibwa mu nsi ezimu nti bw'ojja e Bungereza n'obeera mu Bungereza abanoonyi immigration etandika okuyigganya wajja otya wano wakola otya. Mu Buganda tekyaliwo. United Nations eyo yali terina abantu abayingiranga mu Buganda kubanga bano baali baki economic immigrants. Abo baali bazze ku byanfuna, baali bazze kukola nsimbi okuggyako Milton Obote yakola ensobi y'amaanyi nnyo okujja ba refugee mu camps n'abayingiza mu bitongole ebikeesi era wano we wali kajjampuni era wano we wali ebbwa eritawaanya amawanga gonna aga East Africa nti entalo z'olaba eziri e Rwanda, olutalo oluli e Congo, olutalo oluli e Burundi, olutalo oluli mu part of Central African Republic ne paati ya Sudaani kubanga bagamba abatuusi bano abamu bali ne mu ggwanga erya Sudaani. Kale ebintu bino okubeera bwe biti kyava kuba nti byali Milton Obote eyabajja mu campusi zino n'abayingiza mu bitongole ebikeesi. Naye nababuulirako katono ndooza eno audio yegenda okusembayo bw'onooba olina ekibuuzo kyagala okumbuuza nammwe mwenna abaagala okubuuza ebibuuzo ebirala nja kubiddamu. Milton Obote mu 1969 eggwanga limutabukako, Abaganda baali bamaze omukyawa, Abazungu nabo nga bamaze okumutabukira kubanga Abazungu baayagala okukozesa muganda wa Milton Obote ayitibwa Akena Adoko amukuba amasasi amutte. Akena Adoko n'agaana okulyamu olukwe muganda we. Kati Abazungu kwe kuleeta Idi Amini nga bwe nababuulira, Amini ne bamutendeka. Amini n'awamba Milton Obote mu 1971 nakusa omwezi zaali 25. Ate Amini n'abeefuulira olw'okuba nti nno baayagala omukozesa n'aganza eggwanga lyange. Bali ku lutinga Yoweri Museveni ono mu mwaka gwali gwa 1973 ennaku z'omwezi 20 baali bamaze okumulikuruutinga. Omwezi gwa August baali bamaze okumulikuruutinga nga bamulaba nti ajja bakolera omulimu gwaliko kaakati essaawa zino kubanga eggwanga lyonna erya Uganda balyagala. Ng'oggyeko Buganda okuba nti batubonyaabonya naye eggwanga lyonna erya Uganda Abazungu balyagala era ono gwe baali ku luutinga abakolera omulimu gwali mu kukola kati essaawa zino. Kale nno Milton Obote mu 69 mu bintu bye kuba yali ategese okulonda mu 1971 nga mu bintu bya mwezi ogwa Maachi awo nga Amini ye yamukunkumula omukono mu kibya. Ebintu byali ategese okukola mwe mwali okuleeta ebimotoka ebingi ennyo era yali amaze okulagira buli Munyarwanda yenna waali. Kino nno njagala okiwulire bulungi nnyo, buli Munyarwanda ali mu ggwanga ng'obonyaabonya banno nga wajja mu Uganda ate ng'obatawaanya. Milton Obote mu 1969 nga bamaze omukuba amasasi alagira nti mu 1971 mu mwezi ogwa April nga tumaze okulonda mu Maachi yali agenda kufuna ebimotoka bibaasi biroole ng'alagidde n'Abanyarwanda bonna we bali n'abayimbi bagende ku magombolola beewandiise ng'era pulaani ye yali yakubatikka ku bimotoka abazzeeyo abayiwe ku booda ya Rwanda ne Uganda yali amaze okukiteekateeka nga agenda kubagoba.
Kale nno ensonga eno ndowooza mugitegedde bulungi. Brenda, simanyi oba oginnyonnyose. Amateeka agafuga eggwanga lya Uganda, constitution eya 1962 tekkiriza mugwira kubeera mutuuze gattako n'omwana gw'azaala. Eyo ye constitution yaffe. N'amateeka ga United Nations tegakkiriza muntu yenna omugwira adduse mu nsi endala okuyingira mu ggwanga eddala n'abeera ng'ataayaaya mu bantu olw'ensonga nti baba bamutiisa nti bayinza omutta ate nga n'empapula ze tezinnaba kukolwako. Ndowooza ne ku ekyo sijja kwongerayo. Bw'onooba olina ky'oyagala okumbuuza Brenda, ne bannaffe abalala bonna mu nsi yonna musobola okumbuuza. Nze Alex Willington Kasujja nsinzidde wano London, UK. Mubeere bulungi. Kale nno abantu abayingira mu mwaka ogwa 1956 okuva mu 53, 54, 55 awo wonna okutuukira ddala eno mu 59 abantu bangi nnyo abagwira abayingira naddala Abanyarwanda. Tulabye nti baagenda mu kampu, naye nno awo omuzungu watandika okufunira interest ng'alaba Abaganda bagaanye. Abaganda baagaana nti tujja kukkiriza effuga bbiri omuzungu tetugenda ddikkiriza. Olwojjukira bajjajjaffe baalumba abazungu bano era ne wabaawo n'akeediimo ke mwawuliranga ka namba 8. Akeediimo ako kaali kamaanyi nnyo ng'abazungu bajjajjaffe bagamba abazungu baagala kutunyagulula byanfuna yaffe. Abazungu ne batukwatirwa effitina. Kale n'Abazungu baayita mu Milton Obote nga baagala okukuba Obwakabaka bwa Buganda ekigwo. Obote n'akonvinsinga abagwira abaali abanoonyiboobubudamu b'eggwanga ly'Abatuusi abaali mu kampusi zino. Kati Obote n'asala olukujjukujju n'atandika obbajja mu kampusi. Obote n'abayingiza mu bitongole ebikesi. Ebitongole nno bino ebikesi byakola omulimu gwali gw'amaanyi nnyo ogw'okutugumbula abantu baffe, ne babatendeka engeri gy'okubuzaamu abantu. Bino eby'okubula abantu bino, okubuzaawo abantu, okubatta, okubaziika nga balamu, bino ebintu bino byaliwo ne ku mirembe egyo, era nga Milton Obote yali aduumira nga abantu bano abaali abanoonyiboobubudamu bamaze okuyingira ebitongole bino ebyaba muntu nsolo. Ekitongole ekyo baakiyitanga General Service Unit. Ekitongole abantu bangi nnyo abaakiyingira. Tulaba nti Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku bavubuka be baasooka okuyingiza ekitongole kino era n'akola omulimu gw'amaanyi nnyo. Era Obote n'amwagala okuketta wamu n'okutugumbula abantu baffe. Kalimuzo y'omu ku abo abaayingizibwa ekitongole ekyo, era ono yakola omulimu naye gwali gw'amaanyi nnyo okusupootinga abantu abaali abayivu, era yabawaayo baali bangi nnyo. Tulaba nga Mama Mbabazi naye y'omu ku abo abaali mu kitongole kino. Tulaba Bamugisha. Kati ate ne tulaba mu kitundu ekirala abavubuka era abaabeera mu kampusi ezo ate oluvannyuma baalikurutingibwa Museveni yennyini ng'alikurutinga ab'eggwanga lye eri Abatuusi abaali mu kampusi. Tulaba ba Fred Rwejema baali mu kampusi zino. Tulaba Bakale Kayihura abo nabo baali mu kampu eri ey'Etoolo. Tulaba Paulo Kagame naye mwe yali, n'abalala bangi nnyo abanoonyiboobubudamu Abanyarwanda b'eggwanga ly'Abatuusi abaali mu gundi eyo mu kampusi zino oba mu refugee camps. Amateeka agafuga refugee camps gagamba nti omuntu yenna azze okunoonya obubuddamu takkirizibwa, kiddemu oba mukiwulire, amateeka aga international law for refugee camps gagamba nti omugwira yenna adduka mu ggwanga erimu okugenda mu ggwanga eddala ng'adduse olw'okuba ne bagenda kumutta,
ng'adduse olwa kkala ye, ng'adduse olw'ebyobufuzi, ng'adduse olw'eddiini z'asoma, ng'adduse olw'ekyo ky'alowooza nti kituufu ng'ate bo bannaffe bakiraba nti si kituufu, ayina kubeera mu campusi. Ayina kubeera mu kampu ya International Human Rights Refugee Camp mw'alina okubeera. Talina kuva mu kampu eyo. Milton Obote yakola omupango n'abajja mu kampu ne United Nations nayo nga tagibuulidde, wabula yakola olukwe ne gavumenti ya Bungereza era n'abakozesa ebikolwa ebitaliiyo eby'okutemula abantu baffe ne batemulwa, abalala ne babeera nga abateeka mu bitongole bino ebikesi, abalala n'abayingiza amagye, abalala n'abayingiza poliisi. Naye mu maaso eyo gye tugenda mu mboozi yange eno, nja kubalaga nti Milton Obote ate Abanyarwanda bano bamufuukira ekizibu era n'eggwanga erya Uganda ne limwefuulira. Obote yakyayibwa nnyo era kyekyo lwaki olaba mu 1969 Obote baamwegezaamu ne bamukuba amasasi era yawonera watono okuttibwa ne bamukasukira ne kabbomu. Ebyo byonna nja kubibabuulira oba nabyogerako mu abagoberera byensomesa oba bye mbabuulira. Kale nno Abanyarwanda bano baabeera mu kampusi zino, abalala ne bavaayo olw'okuba nti nno baali bamaze okufuna upper hand. Milton Obote baamulaba nga taata waabwe okubanunula okubajja mu refugee camp zino, era Obote n'akola omupango olw'okuba nti eggwanga yali alifudde nga lirye. Abalala n'atandika okubafunira obutuuze, abalala n'abafuula kye batali. Kakati ate Milton Obote agenda okwetega. Milton Obote yeetega. Eri yonna yonna saagala kugendayo, ndowooza audio zijja kubeera mpanvu nnyo n'emboozi eno tejja kuggwaayo, kubanga Obote akozesa Abanyarwanda bano, yakozesa Yoweri Museveni ogenda okuketta obwakabaka bwa Buganda mu mwaka gwa 1966. Milton Obote amaze okukozesa Museveni agenda akette. Museveni yakolagana ne Eddie Lubowa. Eddie Lubowa yalya nga mu ssowaani ya Ssekabaka Muteesa II, ate ng'eno bw'alya ne mu ssowaani ya Milton Obote ng'aketta. Era Eddie Lubowa yawanga Yoweri Museveni amawulire nti Ssekabaka Muteesa II oba Kabaka Ssaabasajja Kabaka mwali, era ne batulumba mu 1966. Milton Obote n'alumba obubiri n'obwakabaka n'abuggyawo akantu kawanvu yeemu.